obulabizi bw'emikono ya Katonda tewaba mu buli nsonga ng'ebyawandiikibwa bibiraga nankolanga bwentyo Katonda nga yembeezi wange. Kanoni kyekipimo oba ekyokulabirako mu nsonga zonna ez'ebyoku bakumeere ensi zonna era olw'omulimu gwabwe n'olw'okuweereza kwabwe yakuŋŋaanya ekisibo kinene ng'akijja mu bulabizi buno obw'emikono mu kkanisa eno eya Church of Uganda. Nzikiriza bwentyo okkiriza era n'okugonderanga Katonda olyoke obeere n'endowooza ya Kristo bunaanyizibwa buno nga weesiga era ng'ogondera Yesu Kristo. Nzikiriza era mmaliridde okugondera Kristo oba wano oba awalala olesenga ennaku zonna okwebaza kwabwe gy'oli olw'ebyo era olabira mu byo ebyala byonna era twongera okulaba okuwabula n'okulungamyanga omulabizi era n'enkiiko zonna ez'ekkanisa banateresanga okuweerezanga mu bo era n'obwakabaka bwo obulina kubanga wasiima ebyo byonna ebiva mu bulungi bwo obutaggwaawo kubanga wasiima okuyita abaddu bo Church of Uganda evunaanyizibwa olw'okuweerezanga Katonda. Eno sikito kagondo olw'okwagala kwa Katonda. Mu nsi y'Abageraseri bwe yava mu lyato amangu ago n'omuntu eyali olw'olubereberye. N'okusinga ennyo muzaana w'ono Maama Ruth Parami oyo ali mu maaso buli gwe waleeta ku nsi olw'okujja kwo gwe abeera omulamu. Maama Ruth yagenda kubangala mukajajijjaji nakakasa kati ayitiddwa mumusabire mwagamba nti weewaawo weewaawo bitambule bulungi kubanga naye oyo ekyambalo kino ekyoba Kanoni twambaza mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Tumaze okwetegereza okukkiriza kwo n'obunywevu mu Yesu Kristo obwesigwa bwe n'ekusazo era n'okumanya kwo mu byawandiika ebitukuvu tukuwa obukulu n'olukusa okuba ne Kanoni mu kkanisa y'abatukuvu Filipo ne Andereya mu bulabizi bw'emikono okubuuliranga n'okukolanga buli kyakulabirako omulimu gwa Katonda nga bwe gunnyonnyolwa mu mateeka n'ebiragiro by'ekkanisa ya Uganda. Okukakasa bino tubitaddeko akabonero kaffe n'omukono gwaffe olwaleero nga 15 omwezi ogw'e12 mu mwaka gwa Mukama waffe 2024 era n'omwaka ogwokubiri ogw'okwawulibwa kwaffe. Twasembalo eno linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Nga nsinziira buli Kanoni b'ekkanisa Maama Rose Mpalanyi Nkooyo oyo eno ey'obwa Kanoni mu Lutikkeene y'abatukuvu Filipo ne Andereya mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Kasabe ebisoomooza bingi naye abantu beetaaga Yesu. Ekyokuddamu
bulamu yeddagala era ebigambo bingi mu bantu naye njala kwakutira mu ngeri enjawulo mugende mufeeyo nnyo eri abaana n'abavubuka mubaleeteri Katonda mubabuleeretu mubafeeko mubaagale ekkanisa ya Katonda egatunula ana abakulu ekyokukola bakimanyi naye abaana n'abavubuka naddala muyaga guno ogujjudde okuyigiriza okw'enjawulo okw'ebigendererwa eby'obuntu ebigendererwa sibya Katonda mugende mufeeyo nnyo eri abaana n'abavubuka kanisa tammwe ezinajjulanga abaana n'abavubuka Katonda ajja kuweebwanga ekitiibwa kubanga omwana wajja n'omukulu agoberera kama abawuliriza olw'emisinde nga 28 nja kusaba mwenna ali wano kusubwa omukisa okwekwetaba mu kudduka emisinde ebyo olw'okuzimba Lutikko ate n'okujaguza eryenyaataana mbasaba bayitambule tiketi ez'emitwalo eriyo ebintu kyokka ojja wano tujja kuba ne lobisi n'ebirala tudduke ate n'okutambula era nze nesunza emisinde egitambula kugitambula naye mbayita bonna kyosobola bakugituka bakugitambula naye nga oze n'ekikulu byonna twebaza nnyo Katonda olw'obuweereza obwo ate netwebaza mwenna n'okukubiriza buli muntu akola akolenga okuyitaba kwe bwe kuli sebo obulabirizi ekitabo kino akitongozza ne draft ya miliyoni 2 eyange yesu okwegeraawo kama okuleeta ekitabo eki n'amaanyi ate toleeta singa bukulu wabula leetanga omanyi gye bukomase okubaawo bajja kufumba ebitabo bingi biyinza okwogera okumanyika abalala ate n'okuzimba emyoyo gy'abaana kyoba abalala baakola naffe batukole byogedde kuba Katonda n'ensi yange awagala ennyo Ssaabasajja Buganda okumuyozaayoza bulungi naye ndoza mesegi ejja kutuuka nakuyozaayoza maama Nkoyoyo mukyala w'ab'Enkima okutuuka ku kitiibwa kino ky'obwa Kanoni ate nga kimusaanidde ekitiibwa kibadde kimusaanidde bamuweereza mulungi aweereza bulungi Mukama nolwekyo tumusanyukirako nga nze omwami we musanyukirako olw'okutuuka ku kitiibwa kino mwagaliza buweereza bulungi kyensuubira n'ekkanisa ejja mugalirwamu kubanga alina experience nnene mu nsonga kusitula ekkanisa n'abantu ba Mukama Katonda okwongera omusemberera n'omutima kubanga bantu banyiivu era bawulize twagala okwebaza omulabirizi olw'omulimu gwakoze okubuyisa enjiri ya Yesu Kristo okulabikira nti ddala etuukira ddala ku muntu yenna mu bulabizi bwaffe buno tumwebaza n'olukiiko lwe olwasiima Maama Nariso Mpalanyi Nkoyoyo okuweebwa obwa Leekano kya kitiibwa nnyo kya muwendo nnyo era nga bannamukolo tujja kyenyumirizamu ate nange ekika kye mwava eky'olugave tuli basanyufu nnyo. Godfrey Sengendo nga nze provost wa Lutikko eno eya Filipo Nandereya Mutukuvu e Mukono. Twagala kwebaza Katonda olw'olunaku luno olwaleero tubadde n'obuweereza obw'amaanyi nga tubadde n'abaawule abateereddwawo ku ddaala ery'obudiikoni ate n'abalala bateereddwawo ku ddaala ery'obukadde ate mu ngeri ey'enjawulo olunaku luno ekyongedde okulifuula olw'amaanyi n'okubeera olw'omuzinze ennyo nti bwe tusoose okufuna Kanoni nga si mwawule mu bulabirizi bwaffe obw'Emukono kasookanga bubeerawo. Kanoni ono maama waffe Maama Ruth Mpalanyi Nkoyoyo abasinga obungi taata Nkoyoyo twamumanya baweereza ekkanisa ye yali omulabirizi waffe omubereberye mu bulabirizi buno nga butandika mu mwaka ogwo ogw'1984 bali abalabirizi waffe ababereberye naye kakati taata ye yawummula yagenda okubeera ne Mukama waffe naye maama Nkoyoyo olwaleero
ate Mukama amuyise mu buweereza obw'enjawulo okubeera Kanoni omukyala omubereberye asoose nga si mwawule. Era obulabirizi kyakwenyumiriza kyamaanyi nnyo olw'obuwanguzi obwo ate bwe tutuuseeko. Abasumba bangi bateereddwawo tuwezezza abawule 13 be bateereddwawo ku madaala agabiri ery'obukadde ate era n'ery'obudiikono. Kale nno ng'obulabirizi tuli mu kusanyuka ate nga twaweza emyaka 4 kakati bino byonna byegattira wamu ku bikujjuko byaffe eby'emyaka 4 era bano abawule abateereddwawo be bawule be tuyinza okugamba ab'emyaka 4 egy'obulabirizi bwaffe obw'emukono. N'ekyo Mukama atukoze bulungi wakati mu njiri okubuulirwa wakati mu byonna ebiteekeddwa ate na kino Mukama atubedde okituukako ate nga n'ebirala bingi tukyabiteekateeka bikyajja. Marathon emisinde gimubuna byalo nagyo weegiri gijja ng'ennaku z'omwezi 2 yonna Katonda nga bw'akutumye. Njagala kusaba abakristaayo nti bano abaweereza ababatumibwa gw'emukisa y'ensibuko y'omukisa y'ensibuko ya buli kimu kyonna. Njagala kubasaba abakristaayo bakwatagane bulungi n'abasumba bano kuba abasumba bwe bamala okutendekebwa n'okuteekebwateekebwa nga tubateeseteese nebaza Katonda kimbadde omu ku baawula 2 abalondebwa okuteekateeka abasumba bano. Naye bwe tubateekateeka tubatuma bagende bakwatagane bulungi n'abakristaayo olw'obuweereza okutambula obulungi. Abakristaayo bafube okulaba nga bakwatagana bulungi n'abasumba batumiddwa. Entalo okwegugunga okugamba nti bwe tetujja kugenda mu kkanisa kubanga gundi yaliwo ebyo byonna tebirina gye bitwala kkanisa. Tulina kukolera wamu okulaba nga ekkanisa ya Kristo egenda mu maaso. N'ekyo nsaba abakristaayo bafeeyo okulaba nga bakwatagana n'abaweereza abatumiddwa kubanga buli yenna ateereddwawo wano alina ekkanisa alina obusumba mwagenda okuweereza bamala dde okutumibwa mukadde waffe omulabirizi. Abakristaayo baffe abulabizi bw'emukono bawonaawula. Ekitabo kino myaka gibadde giyiseewo mingi nga tetulina kitabo kya byafaayo. Ebyafaayo lutikko ng'ekkanisa erina ebyafaayo bingi kubanga mu guno omwaka eweza emyaka 12 kasookanga ebeerawo. Naye kyobaddeewo nteekateeka eri awo oba oyinza kusanga byafaayo bino. Naye twebaza Katonda nti omulundi guno ebyafaayo tubitadde mu kitabo. Abantu abateekateeka abaaliwo ng'obulabirizi buno butandika famire zaabwe n'ebintu ebirala bingi nnyo ebize biyitibwamu abawaddeyo omuwendo okulaba nga ekkanisa eno ebeerawo bonna mu kitabo kino mwebali boogeddwako bulungi. Abamu abakyali abalamu tusobodde okufuna obuwandiike bwabwe ne tubiteeka mu kitabo. Naye ate abalala nga baawummula nga bagenda okubeera ne Mukama waffe famire zaabwe tusobodde ozituukirira era ne zituyamba okuba nga tukuŋŋaanya ebyafaayo bino byonna. Era nzikiriza nti omuntu anaasoma ekitabo kino kuba kinene nnyo ddala bulungi kirimu ebyafaayo bingi. Omuntu ajja kuba asobola okufuna ekifaananyi kyonna eky'ebyafaayo bya Lutikko ate nga si Lutikko yokka naye n'obulabirizi bwaffe bwonna okutwalira awamu.